Bukyaliwo takkirizibwa kugenda mu bufumbo bwa byabuwangwa oba customary marriage era bw'akikola ne gumusinga asibwa ebbanga etasukka myaka 5 kati Bujingo ekintu ekyo kye yakoze bwe yakoze omukolo mu byobuwangwa by'Abanyarwanda n'Abaganda n'agamba nti Susan Makula amwanjudde kale kitutte mu kooti y'Entebbe nti omukolo gwe yakoledde Kawuku akati Kawuku kooti y'Entebbe ya Chief Magistrate w'Entebbe yinawo obuvunaanyizibwa yinawo obuyinza obwo omusawo gw'okubiri ku Mwabiro w'okubiri n'antaba Susan Makula guli mu Kawaayira 3 agenda ak'etteeka ly'obufumbo eryo Marriage Act akawaayira kagamba nti omuntu yenna bw'aba si mufumbo n'ayingira mu bufumbo naye ng'akimanyi bulungi nti omuntu gw'abuyingira naye mufumbo era azza omusango bannaggomola era wegumusinga yatumusiba emyaka ekitasukka 5 kati ogwo gukuli gwe tufaanana Makula bwakimanyi bulungi nti Bujingo mufumbo alina mukazi ogwe bayita Teddy naye yagenze mu maaso n'agenda naye n'agamba nti agenze kumwanjula kuba omukazi yaba ayanjula agenze mwanjula okwanjula eba customary marriage naye poliisi kimugambe nti poliisi eno mu buli bw'enguzi obw'ekitalo yazeewo okubakuuma ate nga poliisi mu ssemateeka erina okukwasa amateeka baba tugisubira okulaba nti bw'eraba omukolo gwe gutuma mu maaso abadde okukwata bukwasa abagulimu ne bakola ki ne baggalira fena tukkiriza nti obufumbo buno bulina okuba nga bukuumibwa butiribiri era ekiine mu tteeka lya marriage nti okuba tulina obukuuma ennyo tetulina kukkiriza musajja yabugenzeemu ng'agamba nti buli monogamous ate agenda ayite mu customary marriage akati Bujingo ye alaganyisa yonna n'abasajja bona nti kiri okke ojja kugenda oyagala omukazi omala okumwagala omukube n'empeta omala omulekewo ogenda ofune muniikini ogwoyagala omala omwanjula n'okumwanjula akwanjula n'okukwanja katugamba kimenya amateeka si byakuteesaako simanyi mutuufu oba mukyamu etteeka ligamba kimenya amateeka yali kusiba emyaka ekitasukka 5 eno ensonga si ya Teddy bw'olaba bwala empapula z'omusango guli Uganda versus Bujingo ne Makula bannayuganda bakola amateeka gaabwe era bw'ozza omusango gwa criminal Uganda yekuvunaana si Teddy alina ensonga ze yazimanyi yamanyi byayitamu etteeka limu akatako okuwaabira Bujingo mu criminal wabula etteeka likwakata ku poliisi ya Uganda okukwata Bujingo emutwale mu mitayimbwa oba mu mateeka avunaanibwe. Susan Makula abeera ateekeddwa okusibwa emyaka 5 bweddu. Banange bino navaayo nebibagamba abamu ku bloggers bayite banaba kukiraba oli ku Viki Exclusive. Thank you so much for subscribing ankusala video eno jimpe like ngenda kuba nkubuulira ebituukiddwako okusinziira omukolo guno okuva lwe gwakolebwa ogw'okukyala okwanjula mbutongole omukyala Susan Makula ng'era amwanjula si ye mulala ye Pastor Bujingo Aloysius. Banange ebintu byatandikanga ebisaaga Pastor nayanjula Pastor nakyala era Pastor nakifuula official. Kakati kooti y'Entebbe omusango guno gye gwatwaliddwa Pastor Bujingo atandika okubeera nga abitebya oba ng'awoza ajja atya okuwasa omukyala Susan Makula ng'ate akyayina empeta ya Teddy Bujingo nga divorce tennaba kukolebwa mu mateeka nga bwe galagirwa okusinziira ku looyo oyo gw'owulidde mu katambi k'amaloboozi kiraga oba kiwulikika nti omukyala okufumbirwa omusajja ng'okimanyi nti omusajja oyo gw'ofumbirwa mufumbo osibwa emyaka 5 era nga n'ensonga mbu ebeera ekusibya kozi Viki wammwe simanyi semateeka era n'obuwaayiro bwe bayogeddeko mpozi nga mbusakinze ku Google oba ne downloadinga ku Google Play Store asemateeka we Uganda neera n'okumuinterpreting ayinza okumpa obuzibu so tudde kumbu so mbu emyaka 5 ng'oli mu nkomyo ng'ekikusibiza kufumbirwa muntu gw'obadde omanyi nti mufumbo kati awo obujulizi awo embeerera n'obutono bwe mbanga yenze Susan Makula. First of all omusumba ayinza okuba yabadde takyayambala mpeta abadde bamulaba mu kkanisa omusumba Aloysius Bujingo abadde akyayina empeta ku mukono kubanga empeta ke kamu kabonera akalaga anti omuntu oyo mufumbo obufumbo obuli official babeera n'empeta. Abaana bayinza obutalaga nnyo nti muli bampeta kozi amateeka galagira olina okubeera n'akaweta okakasa oba okwawulwa mu bangi nti gwe officially amateeka gakimanyi oli mufumbo. So Pastor Bujingo emyaka egije gye bateekeddwa okumusiba singa guba gumusse mu V era naye giri 5 era nga n'omusango oguba gumuguddwa akatuuka okuggalirwa ekitalya eruzira enalufeenya amakomera akyawo amalala agaliwo sigamba nti Viki njagaliza Pastor oba omusumba wange agende nedda
sirina side nze ndiwo kukuwa kituufu manyi abaana mwetika mwali netika nenga obwedda sinaba kujjukiza nti tuteekebwamu ensimbi bannaffe abatugulira kaddata abatusobozesa okukola byonna bye tukola beba Biva Organic abasangibwa ku Access Building Lubaga Road bakujjanjaba nga bakozesa ddagala lya butonde buli kika kya ndwadde yonna ate era nga eddagala lyabwe terireeta buzibu bwonna oba terina side effect oba obulabe ku mubiri gw'omuntu kale n'olwekyo anja kurecommendingira ba Biva Organic bw'oba mulwadde balina ne People's Choice Award sebo ekakasa nti bye bakola abantu mubyagalira mwabalonda abo bagenda maaso ne bafuna obujjanjabi ku side zeeyo bakirozaako era ne balonda Dr. Richard Senjobe ng'omusawo omukugu okuva mu ba Biva Organic nti asaana award ey'okujjanjaba abantu nga babajjanjabisa butonde enamba yaabwe y'essimu eyo gyolaba mu ka box aka green so nga ate Hajjati Kaloddo akugamba ye alomba bulombiddwa oba akusomereddwa gw'alina oba atawanzibwa ebizibu eby'enjawulo oyagala kwogerako naye mu kyama era still osobola omukontaktingako ku namba ye abeerawo mu ka box aka black n'obeera nga omukubirako eriko Hajjati Kaloddo omusomi w'eddwa oba oli awo ensonga zikutambulire ng'obulamu bugonda ebizibu bifuuke olufumo ate nga nyongera okujjukiza buli kadaama yenna tulina WhatsApp group etugatta nga Vicky Family oba Wanda Family nga oyita ku WhatsApp namba eyo gyolaba esembyayo 85 ye namba yange ompereza message bw'oba kadaama wekka sekadaama ate simanya ndi Uganda nedda gwe tokkirizibwa strictly group y'abakadaama oba ba house manager bamukuba kyeyabakyala bokka so Pastor Bujingo Aloysius owa Pentagon ebera HPM ba happy gundies hour okay worship hour ya Pastor Bujingo enerabidde manyi mbeera na bingi ku mutwe temugamba nti kati Vicky awolokosa byatayinaako obukakafu so Pastor okusinzira ku bujulizi sofa obulina okulagibwa mu kooti oyo yenna abeera yawaabye alina okujja n'obujulizi obulumika oba obusiba abafumbo bano sofa kati ababiri officially babadde tetukyabayita nti Pastor Bujingo ne muninkini wenno oba ne girlfriend kati officially ffe tukimanyi nti Pastor Bujingo ali official ne mwana munne oba ne muwala n'omuwala ono Susan Makulu oba omukyalo oyo era omusango gw'abaguddwako bagenda kubeera nga baguwoleza mu ntebe lwaki baguwoleza mu ntebe oba gye gulina okubeera nga gusalirwa lwa nsonga nti omukolo ogusembyeyo gw'okukyala okwanjula gubadde gwa kwanjula omukolo ogw'okwanjula gwakoleddwa ekawuku ate ekawuku mbu kati tuli kumbo bannamateeka bagamba ekooti erina okuwulira omusango gwabwe erina kubeera nga etudde mu ntebe bannange I sign